tetwali ku program noga Anita mubi nnyo tasiima namukolera bintu bingi nnyo amongo mubi omukazi oyo kati gwe ani mulungi gy'oli omuntu aba mulungi ng'akuwa ssente wava mu kuwa ssente. Breaking news wetwogirira sawa zeneno Frank Gashumba agobeddwa mu offices ezisinga zonna eza government Hajjati Namyalo kyamukoze ate mulowooza si yaleese okumugoba byonna ambikuletedde naye nga tetunagendayo hafidi yeno nga bweri enkola yaffe mbadde nsaba osooka ogimpereka like kabenga kasotambula katukere obuna banjagedde okumanya kweno information naddala abenkyukakyuka team Hajjati muliwa njagala kumanya mu comment section we muli oba mwe muli team ha Frank Gashumba mugenda kubanga namwe hamutubulira olunaku lwaliro nga bwe nkugambye empeera yamaze dda kubeera nga eyononekera Frank Gashumba ono mujjukire bulungi ko yali emabega kawo yaliko mukwano gwa Bobi Wine naye Bobi Wine nga siyatege Bobi Wine mbwino tagaba ssente namwefuulira nadda ku side ya Muhoozi wamu ne Museveni kati saawa zineno ate mulowooza talegezako kubeera nga yeefuulira buli omu finally abamuguddemu era bakitegedde nti no omusajja mubi nnyo ye abeera amabega wa muntu nga amagalako ssente awo wenyini njagala manya mu comment section olowooza gwe Hajjati Namyalo anamalako ne Frank Gashumba oba just ali mu kwerimba sokolabe video yasinze okumuleetera obuzibu okumugoba mu offices za government tumale tuyongereyo nze siri wa double dealer ng'ebibyo kubanga wagamba abantu nti nze nakugoba olwokubadde nti wali owagira PLU n'ogenda mba PLU n'obagamba nze saagala Muhoozi kati mpalana ntya mutabani wa bosi wange wateekawo narratives zonna ezinvumisa ng'oyagala Muhoozi ankube nojja nonga Balamu mubi nnyo Balamu alina ettima tayagaliza kati n'akatono kendi mufuna akatishaati nakakayingiddemu ayagala yaba abikola biki because wali oyagala to win my heart nkuwe tenda nze saakola naawe endagaano nakuwa ng'omuntu nga wono feeling empathy for someone n'omuwa omuntu ate ekinsenyusa bonabona boogamba abamanyi wajjanga n'obagera ojjukira wangamba nti nno ntwala wa Anita Among nga bannemeseza okulaba president Anita Among ayogere nani speaker kati yeah she was a speaker by that and agenda ayogere nani akubire muzeeyi amugambe biki tibanwana speaker n'atutuuza wali eri teyatulaba n'omukubire simuwe bati nga tetwali ku program noga Anita mubi nnyo tasiima namukolera bintu bingi nnyo amongo mubi omukazi oyo kati gwe ani mulungi gy'oli omuntu aba mulungi ng'akuwa ssente wava mu kuwa ssente olwo ng'otandika oyo mumanyi nnyo oyo ali bubi nnyo wagamba abantu siinaamu obukakafu obwange mbulaze for more details you can go to the IGG wajjanga wano ku OMC wankubiranga essimu nze alina enkoko 8 nga bw'ozoogera ng'ogamba ye banaye gwe wakubira obeera mu nkoko nenkugamba munani ndi eno mu nkoko nnonda n'ongamba mpa ku ssente nenkwatanga ssente enkoko 8 ze zaavangamu obukadde obubiri akamu obusatu nga Museveni yali tannatuwa facilitation yonna nga twakayingira mu office na ssente ezalonchinga tova ku main eyo gy'ogamba nti yo mb'omalako jjajja tova ku main zaava mu nsawo yange nze yali omunaku yali talina n'ongamba Museveni tatuwaddeyo ku ssente nenkugamba muzeeyi sinnamufuna nze kankole ebintu bye yantumako olunaku olwo n'okwataganya ababooda abajja n'ogamba media yo gwosinga media mu Uganda n'otugamba gwosinga ki social media ki abaaliwo ebiseera ebyo admin n'akusasula naye era ne mu kusasula ssente banno tewabasasula bannamawulire n'ensasula ddabo nze omubi fayiro yino namba n'otakoma okwo n'ongamba balina ebintu bye baali bakutwalako n'ongamba nkwate nkuyambe nkuwe ssente nalina na za $. we batandikanga okuŋŋamba nga nfuna mixed reaction oba Gashumba omwesiza otya agenda kutuuka akwefuulire ne mbagana nedda Gashumba talina buzibu buli muntu eyaŋŋamba nga ku Gashumba
agenda kwefuukira agenda kutuuka we tewali gwakola naye n'abeera naye mu mirembe. Bw'oba ddala otya Katonda ng'oyinamu omutima ddala ogwogera amazima, eggwanga libuulira amazima. Wagamba nze nakunoonya kati nali nga binnemye, nzijukira wampita ku speak balina cameras, tusobola okukola ki if at all webaba batereka information zaabwe nga batereka coverage zaabwe, basobola okukola ki okutuleetera. Gashumba tewerabira nti ONC waliwo kamera wajjanga nga n'olumu tolina ssente za lunch n'otuulanga wali kuki n'otuulanga ku dining yaffe n'olya nonga namyalo tolina musene mpa. Kati abantu bwe batandikanga okuŋŋamba nti omusajja omwesiza otya ng'olwa no t-shirt odelivaringa less musebe tatukuwa ssente biki tatuwaayo ku ssente lwaki tamugamba n'akuwa lwaki ng'onteekako pressure n'ogamba kati abo bagenda tulwana baffe tetuli baganda biki. Tuzze mu ofiisi leero tuzze kati bintu bya mazima, si kuvaayo buvi kwogera bwogezi ku proving a point. Mwami Gashumba ne banno abakusasula kuba tumanya abakusasula kana katalo wakatandika way back mu 2022 nga in fact it was 2020-2023 wankubira essimu when I was just appointed nongamba oliwa kwanza nekugamba ndi waka ani ono nongamba nze Frank Gashumba kwanza ngamba nkujjukidde nongamba nti jangu onsange ku speak nzijukira wali nali kugamba essaawa 8 nongamba nenkeerewa nakutuukako kawungeezi nongamba ye mwana gwe nga nsanyusa okulaba nga wagudde mu kifo nabadde nsoma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.